kubebaza nnyo media houses mwebale nnyo abapikinze. My celebration choice yabadde Chobe because we wanted to also promote tourism. I want to thank my beautiful wife and friends. I want to thank my family. I want to thank General Saleh. By the Guru bintu bingi nnyo that I can never regret that trip, which I also pray nti abana afuna opportunity okugenda ke Guru batunuulire kyakuyigayo. I've made 44 years. Obukadde magezi naye nkyali virgin. Akawumbi ako kakyali. So mwebale nnyo mwebale ddala katutambuze omwaka ogwa 45 nga tulinda embaga ya Zuena. Human being, yes, I've been there before. Naye ebintu ebisinga birekera Mukama. You keep praying. Mukama nakuyamba nakuzza engulu. You keep praying, keep believing in yourself and saying, I can do better, I can be a better person. So that's it. I'm not a big spender. No. Many people see me never knows that I'm a big spender, but I'm not a big spender. That's it. I think okubakozesa bwongo waba olina family wala ebintu byolina okulaba maaso, as in there's a lot of necessities and needs to be paid, bills to be paid, instead of thinking of nkugula bintu bya bei, ngato za bei, bichi bya bei. There are a lot of bills to be paid, so you have to think ahead. Njagala kubeera very clear, mbeere nawa mugaso eri Abannayuganda mwenna ne bannamawulire. Ensonga egenda okuleeta bannamawulire eggulu kwe kusobola okubabikula amaaso nti Uganda gye mubadde mulimu eya bulijjo, mwali mutwalanga eya bulijjo, si eya bulijjo anymore. Gavumenti erinnye ku peesa okusobola okuggyayo amateeka gonna nga bwe gayina okukola ki okukola. Waliwo omuntu gwe mwali mulowooza nga avuma nnyo ku social media nga mulaba ali wala, naye ku ssaawa eno amateeka gakola ki gamukwata. Abantu abagenda ku social media ne bavuma brands, kyanjawulo okuvuma omuntu individual, naye kyanjawulo